SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Wamalabe mu case. Namulabe mu case banaye. Olamu buno. Namutunuddeko bwenti nga si yeddewo wange. Naddewo yafuusedde ekikulekule. Ebyaddala alina ng'obuntu bwe bwakola nga si bwa bulijjo ng'ovudde ku eri ennamba. Asobola okukubuulira ekintu n'omwewuunya. Kati nga mugamba naye Dewo gw'otussa obwavu. Mu music temuli ki? Sente. Tukole kyaki. Nze nno nali muwagira kukola ki? Kyaki. Kati nze nsoose kwetonda nga neetonda ku lwa Dewo. Waba teyafunye chance ekwetondera. Nsaba omusonyiwe kuba ate nze Dewo yannyiiza naye ate nze yagenze okufa nga neetondedde era sebe ennaku z'omwezi 3 z'olwaleero Dewo aba kubanga mulamu singa era tuli mu bende twadde tugenda pima ntaanaye. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster and limited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja. Salongo nze nkubuuzaako bitalo nnyo nnyini ddala ebya muganda waffe ebiddewo nno abadde mukwano gwange twali twemanya kuva buto era ndowooza twasisinkana abazi bagoberera emboozi zino nga kiraga ddala nti twemanyi. Omukulu gwe ndi naye wano bamuyita Mananger ono agenda okunkubira okuŋŋamba bebidewo yankubira nga balinamu obutakkaanya so nga nendo bakwasaganya kyomukisa omulungi ne tubituulamu awo ne bategeeragana. Olugendo lwali luwanvu. Manager ono agamba nti bebidewo alina ebintu byakola nga ebimutiisa ne tutuula mu nsonga ezo nabaddewo ne bakwatagana naye ate ekyomukisa omubi nti twabadde tuli awo batuwa amawulire nga Dewo afudde ku accident era ng'agenze. Banyezaako mu bantu abali ku lusegere nange ate nga badde nnyo mikwano gya bibi Dewo nendaba akanzije nkyayo ku Manager tunyumyemu musanze wano ku Bams Lodge wano bayitawo ziti Bulenga Kasasa bantegezezaako nti wano wa mukulu Asani Nduga neewuunya ne ŋŋamba abantu basirika nga balina properties kyempadde nwetuusa wano kyempadde nange ate ekyokuyiga nti okwoggana ennyo nze nina kino mujja mbalambuza wano abantu kyebali abalina ate nga tabiri mawulire n'okwoggana nga tebawoggana. So omuvuka munnange ali eyo tukole nnyo kusinga okwoggana. Si buli kofunye nti okaleete mawulire.
Tusanze manager nigo olunaku lwaleero nga bitalo. Bitalo nnyo ssebo. Olunaku lw'eggulu saasobodde kujja ku National Theatre. Nange ninamu ebyange ng'omusajja mukulika eyo ku National Theatre. Awaayi twavuddeyo naye ate nange nafunyemu obuzibuzibu. Kituufu emmotoka yagoyezza ddeyo ate nga nze ndi musajja mulwadde wa pressure. Bwe namulabye ekituufu abudunyugunya adanganya omulaba nangamba gwe nkumanyi tonulako kati ate nga mpulira njagala omulabako. Omutima ne gwesika ekituufu saagudde kigo naye nabadde saazemu kutereera mpaka we navuddeyo n'enduga oba saa 10 oba 11 ez'ekiro ne tujja wano nze naade wakeera nnyo kugenda mu Bende Kiyuuni. Naye obulamu buganye ngezezzaako nga buli wengira wamulabe mu keesi. Namulabe mu keesi banaye obulamu buno namutunuddeko bwe nti nga si yeddewo wange naddewo yafuuse dde ekikulekule. Gwega kusanze wa mawulire ati naaddeyo mu safaari zamuna amawulire nagafunye eggulo saa ate mukaaga ezo nga omusajja yafudde ku makya. Aleni Kakooza yankubidde nangamba nga kitalo namubuuza ekyaki nangamba muganda waafudde baby deo bannange ne mugamba okakasa nti okugenda okunoonyereza otwaddewo bulungi netiwaaka okukuba ku masimu kubira ganja nga ngamba obwedda nkukubira simu yo nga teriiko konze mu byalo netiwaaka ogimanyi. Twabadde n'enduga eyo mu esaidi oyima eyo ntunda mu Trust Band ey'abamuzeeyi Kalali Bahaji Kyolaba. Okugenda okugira bwetyo nga kituufu omusajja afudde. Era nze omu ku baatuuse leeti awo ku Nansana Theatre. Kubanga nagiriddewo wendi nasimbudde naye nga omanyi okutambula okuva mu kyalo kuba yenduga namuleseeyo. Ne nfuna taxi ntambula awo iriba natuuseewo ssaawa emu kitundu nga zigenda mu 2 ku Nansana Theatre naye ng'obwedda njogeraganya ne beekikwatako. Ogeza nga Shami obwedda njogera naye abudunyugunya naye nga abudo kituufu obwedda ali bize. Enzija awo ne tugira bye twagizeeko naye nga nange seetegeera muganda wange akitadde. Wekityo kiri ate n'enduga ate naye we yamaze teyayimbye. N'agamba sisobola kubeerayo nga munnaffe afudde. Kati ate nange ate naye n'atuuka essaawa nga 5. Wekityo ne tubeerawo kaawo. Bagambye nti ate waliwo abakyankalanyizza olwombe ku National Theatre. Ate kati abaana abamu baagala nnyo neddala abo ba tiktokers abo bo amannya bagakolera okwo ku social media platform ez'enjawulo. Kati bo bamanyi nti nekintu buli we bakola we batyo batrendinga. Be basinze okyankalanya. Pozi n'omuntu omulala gwe nanyigiddemu awo ate namunyigidde nnyo ye. Sajja gwe bayita Bajjo. Yayogedde ebintu by'ekiralu. Nange kantunone mu kamera omukulu Bajjo kintu kino nkigambanga bw'obanga otamidde tojja wali buzibu afazaali genda wali amasanyu. Kati watandise kwogera bitakwatagana bwa promotinga baby deo banaye deo nabeera naye kati ndowooza emyaka giringa mu 17 oba 15 wadde nga namu managing emyaka nga wakati w'omukaaga ku 5 ne emyaka 15 ku 17 nga ndi naye manyi abasajja abamutandika nange we namusangira waliwo omusajja bamuyita Keno Musoke oyo ekiyamaani wa oba wabasuubuzi kati waliwo omusajja bamuyita producer Bless Touch waliwo omusajja bamuyita Kaka yalina Diblo video bikoze bitya yakola Oliver Yanimba video waliyo bangi besobola naye nga Bajjo toliimu Bajjo osinkana deo okuyitana ku simu yange n'otuyita ku masengere ka office ko walimu ako obudde okwo walimu ako ekinaku weesoma n'ogamba nti nno njagala bawa olinawo oluyimba ky'olupya ekituufu ne tukwanjulira longo namba
notugamba mukomewe ennaku z'omwezi weziti wasooka kugamba nze nti omanyi yasooka kundabanga ne Kamiri mutabani wa Kamiri mukole budget muleete ne mugamba video tugenda gikozesa miliyoni nga 4-5 naga mukomewe ennaku z'omwezi weziti munone miliyoni 5 wetwajjo zino na watuwe emitwalo 5 twazirira nawo mu restaurant yali ku Masengera awo kakati gwawo wayambira Baby Deo bana eno Baby Deo abadde ayiriba ebintu bye olwo luyimba gwe lwogamba olwakawanga mbuno n'okuluyiya gwe waluyiya nga babyogedde mu mawulire kankubuulire webyajja Deo amala dukolo wa Mozart ajja alunyanjulira oluyimba baali baluyita bwe bayita olukasuku baali baluyita kakiga nze kennyini mugamba Mozart yakubidde Oliver Yanimba naye neeganyeemu naŋŋamba kikyowulira koze sina kyenkunyonyola naye mpulira ekoze eki eganye naŋŋamba wire mukabi yaleese wano omwana Jona jangu tugendeyo ne tugenda ku St Agnes ewa Jona tuba tukola oluyimba olwo tuleese waliwo omwana bamuyita Mutebi ali mu ddukubiramu gita ne wajja wabaawo saga ya yono Kenzo ne Kasuku beekuba ebikonde walayi ne tuteeseganyaawo owali kakiga ne tuteeka waki Kasuku naye ng'oluyimba lwa Deo yalweyiyiza Deo sitoleze ebyo byali bizibu omuyiyiza naye omusajja yagambye yaluyiya yaluteekamu ssente Deo n'ayiriba ssente gye yazijja oluyimba olwo nze nalumanaginga oba olupromotinga naye nga ne ssente si zange Deo yankwasa miliyoni 2.7 baizeni bukedde TV yayina ng'oluyimba buli lwe luyita mitwalo emeka 5 ne tugenda tusasulayo wiiki ezo ebbanga sente ze twasasula ne ziggwako oluyimba ne balwagala balukubira emyezi ng'ena kati gusebo walupromotingirawo longo namba yennyini nayo yakulema longo namba twategeka Kasuku launch ku Simon Garden mu Bende era twayiriba ne Deo ne tufuna sente ne tutegeka waliwo omusajja bamuyita Kalimu yatuyambako n'atuleetera ku byuma kubadde obudde bwe yalinga akola ne Kalimu mu safari kati nno omanyi abantu bagamba nti ebibi bingi Kalimu ayinza okuba yakola Deo ebibi naye ate ebirungi abiyina bye yakola ki yamukolera Kalimu yasinga oyo bajjo yeesoma kubanga ffe tuba tumanaginga abayimbi ofaayo nnyo omuyimbi waayimbe kibi nnyo omuyimbi we obutayimba biba bintu bingi ayinza okukola ensobi olw'obwavu bw'ayina oba omanyi omuyimbi ye abeera ameesinga microphone obudde bwonna oba olaba era mumanyi nti Bobi Wine ali ku kizibu ebbanga eyo lyamaze nga tayimba kati Kalimu yategekanga Baby Deo kaalo ku kaalo era obudde obwo yatuwa ebyuma ne tukola lonchi y'akawanga ku Simon Garden n'ebifo ebirala bye twakola ne tufuna ssente ne tukola gundi video ya longo namba ne tuteekamu ono omuwala yazanya na bossa yazanyanga longo namba oyo Kenisha kati sewo bajjo ebyo wabayogedde wawaddewo emitwalo 5 ate najjo n'agimpa ne tugirya mu restaurant toddangamu kwogera bintu bya kisiru mwesoma nnyo ng'abantu bafudde wamuyamba ki tomanya bayinza oba nga bakwatagana bomba tayina kugambye Deo nabeera naye kati kankubuulire Deo nabeera naye ng'avuga boda nkanika piki Deo yatandika boda luzira stage 7 kakati omuntu amanyi obulungi story ya lady yagondi moze radio oyo mulaba Eddie Kenzo omulaba waliwo omuvubuka amulina Damani Akulamu waliwo Acha Scott Denzo be bamanyi bino byenjogerako mmaze ne Deo ekitone emyaka 10 n'emeka ne muyaye ganjo yasobola okunjulira kuba nabeeranga nabo nabeera na mulaba kati ate oyo bajjo nze mulaba wano namusanga wano ku Stera nga waliwo omusajja yali alina supermarket bagiyita Zaba supermarket nga amuyiribira okumufunira sponsorship we natandikira olaba bajjo kati mu bulamu bwa Baby Deo nkugambye we nalabirako ko bajjo weewo wokka kubeera we yamukubira nga amuyita ku Masengere nze nali manager we twagenda ffenna anyway no kasoba talina kye yali amuyambye toddangamu okwesoma kati omusajja oyo yagambye okuweerera abaana ba Baby Deo 2 oba 3 keno musoke ffenna yatusinga omugaso ku Baby Deo kubanga Deo oyo yali alemereddwa ne Kampala
ebiseera byeruzira we yasalira ebyenda story eyo ogimanyi yali alemereddwa e Kampala abantu babiri be bamulemesa okudda mu kyalo oyo Keno Musoke naddamu namugulira piki endala kuba baali bamusibyeko oba obijjukira olwa piki gye babba n'agamba sidda ku booda namugamba oyagala ki nti njagala luyimba n'alukola olwa booda n'olw'omusambwa n'alukola waliwo omusajja omulala bamuyita Jeno Fadiga mmanyi muyimbi oyo Jeno Fadiga no bannaye kuba omuntu watakola linnya era namulabye wali ku National Theatre konziraba abantu abalina bwino wa gundi waddeewo naye tebabafanako lwa nsonga tebabamanyi dewo oyo yagulako enkumbi oluso ne kino ejjambiya ng'asazeewo agende mu kyalo atema amanda oyo Jeno Fadiga yamujja wano we bakubira amasigiri ku Jinja Road yenna akaki wano ngono nakabwa namugamba togenda jangu afadhali oba osula wange osulewo era yasulawo ndowooza emyezi ng'egyo namugamba kati amanda obadde ogenda gatemera bbanga kinti myezi 2 kati tositebolinze mu tawuni tofunye omulimu tozzeemu okukola kati tokuba ndongo oyo Jeno Fadiga naye alina kyamaanyi kye yayamba ku ddeewo gyali eyo saidi z'ekireka era mukwano gw'ennyo bino bye tuyimba si byangu n'akamu kubanga nze lumu annange no abantu bano abeesoma nze ekyanyiziza ennyo ku bbajjo lwaki mwataakinze sibyagala kwesoma ng'omuntu afudde omanyiddewo teyatuwadde chance singa atuwadde chance nti oba amenyese magulu ali ku kitanda tumujjanjaba ye n'abyogera nga ddewo waali naye yandibadde alimba naye ng'omusajja ali wali asirise gwe noddamu kwesoma nga toyina kyewali omukoledde eyo tuveeyo bano abaana bakyankalanyize batya aba TikTok bakyankalanyize batya kakati abaana ba TikTok abo babadde nga omanyi dewo yali ayogedde yaŋŋambako ndowooza era yakigamba n'abalala yagamba omanyi ndowooza okufa accident kyamubadde munda ng'akiwulira yaŋŋambako nti wendi banfudde accident munkolere pulogulamu y'okunziika naye wendi basifudde accident ye Kampala njagala kumalayo ennaku 4 ekindeetera ekyo olusooka lugenda kubeera lwakukaaba abantu bakaabekaabemu naye nze saagala kunkaabira oziddako tukuba omuziki naye wendi banfudde accident ndowooza mumpangayo ko akadde ye no obudde owo yaŋŋamba AY kuba AY obudde owo yali eyakabi ey'amaanyi ng'ekuŋŋanya abayimbi oba kalenda munteekangawo kaawo ne bankubirako kuki kakati buli eyazzeewo okuyimba ng'abaana ba TikTok bamwambalira ekituufu waliwo omwami yazze ng'ayimba oluyimba Oliver Yannimba omanyi ng'omuntu waatayimba luyimba lwe tasobola kujjayo ziri gundi ntuufu lyrics ntuufu naye nga yaluyimbye naye ng'abaana bwe bamuvuma lwajo lwaki tokoze nga Ndugga kye yakoze Ndugga owuliddeko ng'ayimba ezaddeewo buli omu yaba amanyi waateeseteese pulogulaamu ye kuba ate naye Ndugga yasookedde ku lwakafeero era naddako olwakafeero n'ayimbayo n'olwe lumu n'ekyokuyimba ennyimba zaddewo tekyabadde kibi abaana nga bamwambalira abantu nga batandika okyankalana kati awo waavuyiridde ddala akavuyo nalabye nga ne Kenza atidde ayimusa avuddewo wano waali bajwana bajja wano ku keesi so mu mbeera bwetyo aba TikTok bakyankalanyiza nnyo simanyi sefukoyo lwaki abeera nnyo mu bintu by'entalo noono omuwala ani ye cumi n'abalala abali bannange anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuzze okulumira mu kulamu baddeewo gwe badde tamumanyi omukulu nawangadde neddeewo nze nabeerako neddeewo eruzira eyo naye program yenasooka omukolako wali omundeetedde nga muganya okukwatagana nga yeegayirira bye nalaba awo nale sibimanyi nze which means obeera n'omuntu naye nga waliwo byotamumanyiiko so wali webingi nnyo byomumanyiiko ng'ovuddeko kyokugamba nti yagambanga nti ng'asobola okugamba nti londa ennamba mu mutima gwo n'ogironda n'agigattagatta n'agikubuulira omuntu ali yeetaaga okumanya bebiddewo omutuufu
tetumogera kwantu na bubi obula twogera ku mukwano gwaffe ne waawa tulese kakati ekisooka nga sinnawo okugenda ku nsonga eyo ina omusajja gwe nsaba okwetondera ku lwaddeewo mukulu Juma makanika w'amasimu omanyi bulungi ekitintale neddeewo omumanyi nkusaba onsonyiire ddeewo mu mutima mulungi ekituufu ekintu kye yakola kyali kibi nnyo wadde obutakkaanya bubaawo naye kyeyakola kyali kibi era nkiwa ne SB4 okujjaeyo teyategeera nti binaabeerawo ebityo naye nkusaba omusonyiwe nti wadde nga waliwo obutakkaanya kuba nange basobola okukwana mukazi wange naawe owo basobola omukwana naye dewo ye yali mukambwe mbeera bwezityo ate nga waabayagala omuntu aba amwagala nnyo kati nze nsoose kwetondera nga neetonda ku lwaddeewo waba teyafunye chance ekwetondera nsaba omusonyiwe kuba ate nze dewo yannyiiza naye ate nze yagenze okufa nga neetondedde era sebe ennaku z'omwezi 3 zez'olwaleero dewo abakubanga mulamu singa era tuli mu bende twadde tugenda pima ntaanaye dewo oyo twadde tugenda pima ntaanaye nga nsabye era mbuulidde n'abantu bameka abagenda okukola ki okugenda okwabadde duudu okwabadde yali yaŋŋambye kaggwa dayamani akulamu ne mugamba owaayo tofaana ffe naŋŋamba duudu yagenda ovuga emmotoka nze muntuula neeno mu bbuutu sekitegedde leero 3 wekiyinza era n'entaana bagisimye leero era bagisimye leero dewo leero we babadde basima entaanaye ng'era yaŋŋamba waki omusajja yali agenda opima entaano gisimo eyo yali yamuwa ennaku z'omwezi nga 3 abaddeyo oba yaŋŋamba ggulu ekosap country naye oba ggulu oba aluwa naŋŋamba akomawo nga 2 naye naŋŋamba sente nziina kuno ku simu miliyoni nga 7 gwe tomufaayo ebyokulya byonna zisagamba bonyeebonya ate temujja zimba ntaana yange nga wenjagala olwaleero kuba namunyonyola ku bbaala yange nga ninayo omulangira suuna nga 3 naŋŋamba gwe tugende olumala oppima nja kuwaayo ne sente okomewo nazo nezo zenyini zonosasula suuna gwe okomewo okwasaganye ebbaala ye ate emirimu girina otambula nze kyenjagala ompabulemu kuba nze njagala gituluza mu yabusamize kuba wano we nali ngenda okwokya bayibuli nakwebuuzaako noŋŋaana kitegeeza ne wali osobola okukola ki era agenda kwokya bayibuli dewo abadde mukambwemu kuba ebyaddala era akkiriza nti ye wannono kati nga ye awakanya ekyo ate era abantu ab'ennono nze mbatambuliramu bawakanya bayibuli bagiwakanyiza ddala okujjako mukama waabwe ye tagiwakanya ani mama Fiina kati mama Fiina sijja mmugira nnyo lwa nsonga ate ye simulinaanye nnyo kubanga sawa kabona ye mulinaanyeeko naye ate bo ekyenjawulo bamanyi nti Katonda gyali abasamize era bo bakyogera kabe ndugga yennyini gwe tumanejinga obudde buno akimanyi nti Katonda ki gyali Katonda mbu gyali ate bo oba bawakanya ebyo bitabo so siagala nnyo biringizaamu kuba nze ndi musajja mu Katuliki sibanko mu ddiini ya taata wange era njagala nnyo obadde ombuuza ku ddeewo oyo ddeewo ebintu ebyo situkuba kumwogerako bubi ddeewo waliwo omukyala bamuyita Shamira kwagala nnyo Shamira yazaala mu ddeewo omwana omu naye alina abaana ba ddeewo 6 twali naye ddeewo ebyaddala yalina nga obuntu bwe bwakola nga si bwa bulijjo ng'ovudde kweri ennamba asobola okubuulira ekintu n'omwewuunya kati nga mugamba naye ddeewo gw'otussa obwavu mu music temuli ki sente tukole kyaki nze nno nali muwagira kukola ki kyaki emugamba ogenda kukuba abantu ebigo ogenda simbisa layini tugenda funa sente nze ojja kumpangako binusu mu mbeera y'okusaaga ddeewo ate waliwoko bayiza wenze mbaddeko n'abasajja naye abasajja 2 abaakola ebintu ebifaanagana bakiddawa nansonyi womuleetamu naye ne bakiddawo yakola ekintu ddeewo kyeyakolako nga ndaba bakiddawo oyo kati kansookere ku ddeewo gwe twogerako obudde buno
deo twali tugenda eyo side twali tugenda Kalangala mmeri netuleka kati nga tulina okwetoloola Masaka nasanga omukazi nga akuba enduulu nabagamba ono benjala ye muluma tia sinjala ye muluma kuba abadde ali ana kati kasooli kitegeeza enjala tesobola mukabya laavu bakukya enti naga aliko ki nakwata enfufu bwati najikuba omukazi nagugumuka omanyi nga ava mu kirooto omukazi nafukamira naga onani bana si baby dewe kwegamba ngolaba emponya jamuwonyeza yakugira kyokka ekintu kyekimu ne bakiddawo yakikola kaleerwe yasanga omukazi yesansa bagabe kibiki yali bakiddawo akutta amazzi n'asumulula ekicupa bwati n'ateeka mu kibatu n'agamukuba era naye omukazi nadda engulu kati ebintu ebityo nga dewe sijagamba nti abadde anoga eddagala kuba ebiseera byanogedde eddagala ate mbadde sikyali naye naye yayinanga oluntuntu olwo lwajja akola n'agamba asobola okugamba mukazi w'eggulu wabaddewa nti wabaddewo ate n'obudde obwo tebwali bwa social media nnyo zino platform nti biri active nti oba nawe yamulabye naga naye gwe okimanyi wakubaddewo oti ne bwoti okudde n'okubuuza omukazi ngaga naye akasajja kano so mu mbeera bwetyo yedde wabaddeko ekintu ekyenjawulo ekirala wano woogambidde nti mubadde mugenda kupima ntaana lwaki abadde akina mu bwongo nti mulina okukola entaanayo olowooza lwaki awo simanyi kubanga ate era wenawuliriza abantu abalala nga boogera kituufu dde wabadde akubira abantu bangi mikwano gye bannange nno nali wano omanyi wano ninawo munnange gwenkola naye nga tumanejinga ndugga muyita Medi ndowooza omusanzewo wano simanyi wagenze nali naye dewo oyo nga nkubira aneetondera kuba alina ebintu byeyali yansobezza ate ffe tuli baluganda tudiŋŋane atokyanteeka na ku posita z'omwana nemugamba ku posita kale ngenda kuteeka mbonsonyiye nemugamba omanyi ekintu sorry kiba kivudde wanagamba kati ebintu byo bye batwala tukoze tyo binunula koza ebyo babitwala tuveeko nagamba okay kati oba babitwala ogenda kuddamu okuntimba ku posita nti okkiriza nti naga kirungi naga naye tontimba si kyayagala kukola ki kuyimba nenze mbadde kyenjagala okole ki onsonyiwe era n'olw'ensonga eyo nyamba nnyo tugende ekigamba ke kalo kenyini ke bagenda omuziikako kiyoni kigamba anti otambula mpaka Mubende nove Mubende n'okwata ku lweka 10 eno ngadde wa prime minister waliwo ekiyoni kati ate ekiyoni wenyini wewetera n'ogenda ekigamba owamuzeeyi Kaizuha gye taata waddeewo nangamba tugende tupime entaana nina omusajja awo yaŋŋamba okupima entaana nayesika namuga asooka ondeke naawe lwaki ogamba bya ntaana nangamba nti namuga nkyalina meeting gyendimu twali wano mu meeting era yayetawo akabanga naddamu n'akola ki n'akuba ssimu nangamba omanyi lwaki njagala okukola entaana omuntu yenna omanyi leero obeerawo naye ng'okimanyi enkyofa naawe nniga kyeteekemu kuba onookyeteekamu n'okufa tekujja kukuluma njagala tugende ate nze entaana yange temujja gizimba we njagala tugende njikole kubanga ono simanyi agenda ogizimba yazimba entaana ya gundi nazimba entaana ya gundi alinamu experience naye ali up country era neekakasa neyo gyali ali mu kuzimba ntaana konze tie ali mu kuzimba ntaana naye tugende akomawo nga 2 muwe sente naye nga 3 tugenda ffenna njagala tugizimbe ng'erimu ne kalina konze kale nemugamba ye nyumba ya muzeeyi wagimala nagamba ngezezzaako byonna tugende obirabe konze kale tujja genda naye kola olunaku ninayo show ku bbaala yange ninayo omulangira suuna buli wa mukagamba n'omuyimbi nakakale mwana wankyawa tonnaba nakuntwalayo nemugamba kituufu twali twekyangamu naye kati oyo genda kukubawo endongo nagamba nja kujja kubagabula bugabuzi era nzo ojja kulanga nti baby day wagenda gabula gwe mu kifo ky'okumpa ayataana ate nze mbaweeyameka ataano ngula omwenge mu bbaala yo tunyumirwe era nno olw'omukaaga luli olubadde lugenda okuddako yabadde alina okubeerawo kyekyambadde muki mu bwongo
kale mugamba wemba ngenze nsobola okukomawo nenkwasaganya shekiro nanga ngenda nakuwayo ku sente zogenda nokuwa suna toyina nakwata mu nsawo yo namugamba kale so mumbeera bweti era nali nsazeewo tukole ki tugende mbadde wakugenda singa kati ndowooza singa tuli mubende kati ate ogenda okulaba n'abalala abibagambye ng'ayogera nnyo embeera z'okufa nawulidde nabudunyugunya ng'akyogerako nawulidde nina bwe najjeko interview tobadde akukundi gamba badde ne problemu y'omutwe nga gumuluma nnyo kati Dewo kuvadde omutwe guba gwali gumuluma Dewo yali akozesa ebintu bibiri nga omutwe gumuluma ennyo ekiddako kusesema kati ate bwamala okusesema ng'atereera simanyi oba kibadde kikyagira nnyo kubanga abadde olumu era yankubirako mabega nga tunakwejanga myezi nga 6 nga tunaba waliwo embeera we tubadde tumaze emyezi nga 2-3 nga tetwogera yanyiiza nnyo nange muwe wamuko ka gap naye mabegako yali ankubira ngamba osobola okunjogererako ne Godi mutowe oba muddako mulundi gwakubiri God ayane namo bachayo namu ne gule namusisi nakagwa Guresi solo konzijuka tabaya nabo nga tukyali bato eruzireyo simaye batasolo Guresi nakagwa bonna nkije bali waliwo ne benabekaawo ku national sheta kakati nangamba njagala onjogereko ne Godi ekituufe waffe bankyawa simanyi bamukyayira ki ne edagala olusi Godi yabadde nga ntikire eddagala kuki ku mmotoka nze nga alina akantu kampa nkanuusa bunuusa nenkola ki nenterera konza akagolo tya ddagala simanyi oba yaŋŋamba nk'olimbo yaŋŋamba alina ekika ky'eddagala kye yaŋŋamba kuba beewaabwe ate batabuzi baddagala n'oyo Godi bazawe yasooka neddeewo okuyingira ebyobusawo oyo Godi batabuzi baddagala n'agamba naye nze wakabankyawa wenjogera nabo tebantegeera mwana nze abantu bangi bankyaye naye ng'ate nze njagala okubeera mukwano gwaki gw'abantu ne mugamba abaganda bate tebasobola kukyawa kati abadde alina nnyo omutwe ogwo nga gumusumbuwa kuva dda omutwe nga gumusumbuwa okufa kwa Baby gwe kukwadde kyakwega kyosobola kwogerako kigwenga gwe ng'abadde ku manager we ate omanagers abayimbi bangi era oli mu industry y'abayimbi kakati nze okufa kwa Deo ekyokuyiga kyekulisobola okwogera okumpa kwongera kuteeka bulungi nteekateeka zaffe ng'era agenda offenca abaana baffe obutabonaabona anabyo obwana bwa Deo nga buli omugugu kati guli ku muntu ogwo era waliwo abo abakyala bangi bannabalabyewo bannamwandu kuba Deo abadde musajja mmekete naye nga ababadde bakyala bazaala ne bawa Deo naye nga omukyala oli gwe bayita Shamira banaye oli ate n'ogenda okulaba tayagala oba baddeewo bokka nga osangayo abaana abalala ki bangi ewa Shamira kubanze mukwano gwange mukyalira osangayo abantu ki bangi kale tukkiriza yabeera n'abantu ki bangi naye munnanga abakyala abasinga baba nebbuba nti no abaana abatali baabwe kuba baabwe naye nga ye omukyala abaaniza n'abatunuulidde bwe nti naye nga ne bayita ate bannamwandu ate Shamira tebamulowoozaako Shamira samulabyeko mu kamera yonna oba yazeebalamye nti yazeebalamye naye nga bwe bagira omanyi ebintu bino kati bambi ye mukazi musirise abeera awo naye nga yabaddewo asinga n'okuboyaana yasinze okulumwa Deo anyway ebiwanvu naye tusaba omwoyo gwa mugezi kama agulamuza ekisa tusobola okugenda okuzika olunaku olw'enkya saa 8 wowe wenna nga oli eyo nga oyagadde okuwerekerako Baby Deo ojja kutambula ogende mubende kwate kuleka kumiro otuuke bayita ekiyuuni kiyuuni awo webuuza we bayita ekiwete okidde ekigamba kigamba tewajja kubula owa muzeeyi Kayizuha ye taata waffe
bebiddewo bitulina okumwogerako byo bye bingi naye kaseera kano tukyasonda ku maanyi kuba abadde muntu nga womusisinkana era omala oyo amumanyi oluddewo kwanno ku ssente n'ozindyako wadde mukwano gwaffe nga si bwobeerawo n'omukubira oba nakukubira wenkokyayo nnyo biki bajajja basiimye nkanko yeetaano ekigambo ekyabadde akikozesa nnyo bajajja basiimye ate nno abadde agaba 5 ne 10 bannaaye kyenkana buli lunaku ng'abaako gwawo 5 n'emeka ne 10 kati ate ffe abamumanyi nnyo ebyomunda dewo watuukanga ekiseera n'olaba nga talina bubeezi naye nga n'ekizibu kye miliyoni 5 asobola okiyamba omuntu ng'ova ku nze kuba nze nabeerako konya nnyo naye naye nga omuntu asobola omukubiranga ekituufu omuntu oyo olabira ddala tayambangako ku ddeewo ate tasuubira kukola ki naye n'amukubira n'amugamba omanyi Ssaabaswa amazima amatuufu olaba nze ndi bwe nti kati obudde buno naye oba osobola kikole nga sigenda kukola bwekityo naye kansobole kantambule bwe nti ng'era olaba aboyaana ne waba taziina awaawo n'akuba ssimu owaaye sooka onyizeewo bw'oti nze nina muganda wange afa obudde buno embeera ki ate obuzibu enjala kati ekimuttanja kati ate ddeewo wamugambanga nti enjala ennuma maama kuba aba akimanyi emmere omuntu yenna asooka kulya okukola ekintu ekira kyonna kulya so abadde musajja mugabi nnyo abadde musajja acekinga nno ku bantu bannaye nze nno ndi munafu mu kukuba amasimu nkuba ga kigendeerwa nze mba njagala SB4 nga nina kye mwagaza lwe mukubira naye nti nkukubirako nkubuuzeeko awo ndi munafu nnyo kati ate ye omusajja oyo abadde akirina nnyo bambi kati ate ddeewo abantu abamu oluusi bamweta mwanga lwa nsonga bwakubira n'oyogera naye eddakika emu ng'anyiiga ejo ng'anyiiga wenako eddakika 10 5 7 10 kuba ye aba yeeteeseteese okukubira tonzijako okitegedde kati ate n'omisinga koolo ye lwanaddamu okufuna nga kati luli nakukubira ate ogwo nagwo guba musango luli nakukubira ate n'otakwata simu yange naye nga gwe muganda wange lwaki okikola bannange simanyi saha kikyamutuuseeko naye kakasa nti deewo ne saha babadde ba mukwano kuba ate nze saha simulaba nnyo mu maka g'abantu kyokka namulabanga nnyo waddeewo ng'ate saha yazze ng'ate si deewo yamukoze eki naye namunoonyeza ku national center saamulabye sinamulabako wantu wonna ne simanyi kyavudde ku kikuba bannange abasajja babadde bekyekingako oyo ne saha kati ne saha bambi ekintu ekyakiyina ate era nayisaamu abantu olukomo lw'essimu ekyakye sijjeera kwerabira ku saha twali tukola lonki y'akawanga deewo n'agenda omusaba amuwerekereko kuba deewo yalina akawanga nga saha ayina muliraano nga manager Sam Mukasa yatunze Mubende yamutunze miliyoni oba 6 n'agamba deewo sobola kyankalanya manager naye kankuwe miliyoni 3 tulabe nze mba sikuwerekedde saha yakwata miliyoni 3 n'aziwaddeewo era ezo nazo zaatuyambako nnyo so abadde bamukwano naye saamulabyeko wantu wonna ezo bataliimu oba n'omulala ye gwe neekakasa atali mu ggwanga nga yandibaddewo David Lutalo kuba naye abadde mukwano gwe nnyo nga omanyi abayimbi basobola okuba nga bakola omulimu gwe gumu naye nga tebali nga si bamukwano naye badde bamukwano naye ali mu UAE David ye enewe byebyo naye nga tugenda kuba tunoonyeko ku Asani Ndugga naye abadde mukwano gwe nnyo era waliwo ensonga ezamulumye mu lumbe tugenda kuba tumunoonyekokko naye tumufunekokko ekitundu kyaffe ekijja tugenda munoonyakokko naye tubeereko byabadde amanyi ku mugenzi babadde bamukwano nnyo muzituwa batambula nnyo naye era kati bageze bakusanga mu byalo eyo posita ngereko deewo nga tuireko Asani Ndugga tugamufuba tumunoonyeko tumulabe naye nga omwoyo gwa ddeewo mukama akulamuze ekisa nze muzzukulu wa Kabajja tusisinkane mu kitundu kyaffe ekirala. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1 Extreme Wi-Fi.
Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.